boss Lugalambi Mugobi gulo yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka lero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekivere kiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 M28 Gonza musindika ya sente eri abaagalwa abo mu nnyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abaagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abaagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abaagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions katwe faba kubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira aba Shukra Herbal Solutions katwe ku nooti 75844314 beba Shukra Herbal Solutions katwe. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Abali yeka abatulaba tulinayo ne live spectator ali batatulaba ndayo itogenda maso. So olunaku olwaleero tuli mu November twamutandise. Happy new month. Senga guno omwaka guwuliddemu bye baga nti omwaka gwajja nga gumazeeko. Yes. Nalitenda 2018. 2020 twate yasus. No muwulira. Now, olunaku olwaleero ndine Senga Mayi. Tukomyewo bupya. Story ya Senga mwagira baje twasookozanya feedback gwe nafuna yali mungi. Abantu ne bansaba enamba yo bakubirako. Bannaye bankubira naye bagira bandekamu. Waliwo abakubira abakyala, waliwo abamu abankubira abasajja tobawa. Stabwa yansaba enamba yo. Bambi ne yankubira omukyalo oyo. Ne Asharavu. Asharavu no yapadde ne kasente. Asharavu yani? Ali UK. Okay. Yankubiranga ndi mulwadde ndi kukitana nasendekerayo kasente. Nakuwaayo. Then ani omulala Senga nantume wayogera naye? Senga nayogera naye nanga baya kuntwala kachai. Senga nakkiriza era nja kujja kachai tukanywe. Then kati nina abasajja bange nina Prince. Prince ayina sente avuga Maybach. Benz zino empya olugiguloti ng'esinika awo erinnya lyo. Ngegenda avuga Benz. Anti nagitera no bajinzijeko. Emotoka yangamba Senga mu myaka 2 negalambe ngavuga emotoka nge yeyiyo. Nuzalya ngamba nti banga tono twala yiyo. Kati bagikujjeko. Yajinzijeko yala jipadde nga sina kadi. Kati saneza kujipangisa ku kkubo. Naye asobola ogikujjako ku kkubo. Aba yagitunze. Emika kalina ko kadi ebeera yiyo. Tebeera yiyo. Kati wa parking. Tobola ne lero ndo kutuka tubidde kugamba ndi mu taxi. Ngambye oli mu taxi ate enkuba yakedde tonya. Ate bodanze tabuneze nyakati z'enkuba. Buli wolinya boda ng'ekkuba. Anyway. So Senga akomyewo olunaku olwaleero si kwongereza ku story eri. Kale ate tulinawo development empya.
senga obulamu buli mu matigga. So nayagala yamperezaako voice note awo nga pressure zimukubye nanga nti akasuku zino kanzikulekere kyonna ekintuukako. By the way nina sister wo gwe nali naye bamuyita ye Harriet. Waliwo ebyettaka bye twali twogerako awo nangamba bo kye basinga okweraliikirira maama wammwe. Maama wammwe yazaala abaana baka 13 omusanvu ne gufa kati ffe tuliwo 6 abamulabirira kati nango ebanzijawo anti naga kati oziwe tuyina maama waffe tumweraliikira pressure zimukuba olwono biki wa yanyumeza ebintu byammwe nayo bibadde biwanvu tebibadde byangu amazima gaye nti obadde otudde naye matovu omuwulizaako badde nzijawo era abadde ali mu kkuba akubye essimu bamugala ekima mwana ku ssomero yaganye neguma ningea ne mujjayo nepangisa motoka ningea ne mujjayo omwana anga mulwadde kati ene bebyo bizibu bingi tebimbe bikuba kati omwana sibitegeera kati abadde meeting abasenga abange sima kyensobola kusonyiwa Abudu nze nga nzisaagala mukulu ono yetondere wabula Abudu yakyalikola mu nsi muno yetondere baana be na kika kyange nze andeke kuba obulamu yateeka ku famire yange yabakwate yamanyi ngeri gyali beetondera yetondere n'abaana be nze maayo ndikenga bwondaba kubeera siri kusonyiwa n'essimu yange singa butawaana kuddamu gikubako namugamba izo okugana ye kubyaku if it is about children it is okay kubaana twogere ebisigadde kibeerenga bwe kiti ebyo gye namuteera nsi yamanyi Katonda wagenda omusasula n'abantu bali musasula. Kati meeting ezituula zo zaaki simanyi zaba zimpitamu sizigenda munansonyiwa ab'ekika kuba ndaba bakati simanyi twazituulamu ekika ne kisalawo bye kyasalawo abo abantu bo tubajje mu kika kyaffe tubabuule kati zijja zibaawo bampita really nze ntwene Abudu batunyumye kuki nawulira yagamba nti nsaba Mayi ansonyiwe njagala nsonyiwe naye kusinza ku byayogedde ayinza obutansonyiwa naye wabanga aganye okunsonyiwa bakkirize nsigale nefaati kati zanga pure innocence yani nagana lyo kanistajja yani mugamba taddamu okulinnya ku ttaka lye waffe nti dye namugongo matovu Abudu nti azze waffe tatawaana kujja era mugongo ewa taatawo saidi ya taatawo yes saidi ya tatange era gye batuziika wali ebijja yaffe batuziika Kampala batuzalidde mu Kampala tukulidde mu Kampala batuziika mu Kampala tufumbiddwa mu Kampala wano kadde kanje katusengenda kudda za fumbirwa Kampala Uganda to bamva bulaya tebakuweereza ku zi message abantu bankubiraawo kasuku wanzita naye tomanya buli muntu Katonda ino omuntu gwe yamutondera kyobera ekyabudu nti madde naye emyaka 25 plus ngamba teyali wange tukandukiza nogamba teyali wange osanga teyali wange Katonda ajja kumpa omwami wange kati oli eyo bakutokota bebakuweereza obuyimba bwa laavu bayimba bwa laavu nakati omanya kambaza kenyembe ennaku zino kati ndikana akayimba kannantume badde ntudde lwakuba abaana naye ngumiikiriza ntuuse wenkoma kangende sajja musango siri ndogoyi zagala okuzama nveewo munange weeraba akayimba ako wali omuganda nga bamuyita kasule nkubuuzizaako nnyo yalinga akaagala nnyo nantuma ina we yagamba kangende muli ebisiike naye nantumira yali akolima ebiseera ebyo bate yali abadde ki akakukenjagala ke kastation kana akondoka ebiseera ebyo nga tulina DVDs kayasa DVD ni bajigula nga kuba kano nasigaza kumafiga sinagawala n'abalinziika ebiseera by'ogumu mu 20 love nze sikyabiyina ono pati singa okunyumira pawusigalo embuto ze bafunye z'abasemaka okwo konna kuswala agwirana na buli gwosanze akubuza emirembe omusajja taziza bannanga kukyaya basista bo owebuka mu b'ekika kyo mwenzi tayagalika banda banyembire ennyimba abo nasigala kumafiga sinagawala n'abalinziika
Mwiza wala na buli muntu. Zenda wala ne mikwano ne mpala na buli mwali okumpi ati kabuli omu. Nebe bintu bibera byaddala ekitegeeza. Like anyway sinabira abakote binantuka ko nzira nimanyi nawe kisoboka okuba nti omuwala omusajja wakwana omukazi nonyigira mukwano gwo. Ate nosigala n'omusajja yakwesookayo omusajja nkwana mukwano gwoyo mubi angamba kino ne kino nosoka katola bayagala amukusaleko mwenyigire mwete kati nali mukwano gwe yali amugamba birala zobo n'obuzannyo babonzanye era ajja ajenga yesibye bbiri sidda mu katembo oyo bimya wabudomba na mukazi nobambinga mufumbi mukazi wanagumira ebizibu sina birala byengenda kugumira ndekeni todda mugumira kizibu na kimu badde madalo atuse walaga siagala muntu ngompalampirako wangamba lolinchi kati njagala muntu nga atuse kati nange njagala kumagoba. Yes nane sagala musajja wabatu weka siku nja kudda wano nayo mufunye nja muleta kasuku sagala musajja jengo ina mukazi wabandi sagala nnyo abantu sagala musajja ina mukazi era nja kuteka ku billboard kipande ninda kulangira omutimbooti mutimbe ngambondo bannange eri Agamba sagala genda mu byagundi bya nanti naye kati ani chalo yenoma Judith babiri bino nzo nja mutimba Agamba twewanga oveeyo naye kati mwe muli basiraamu okirizibwa okubeera haki esooka eyokubiri oba eyokusatu oba eyokuna era nawe tojja ayagala zi haki tojja nyine bo balingi ate muna mwana tusirwana nate nine bo balingi nyo bane nekaba naye simanyi kulwana ndana gabuli omukazi wabudu manyi wali ekisoka lwa kisiro mabakazi babudu mabakazi bayina nabo bandaba nabudu andaba ko byonna biraba tana mukazi gwe yali ankwanya nsinga kati bamutulako bwente ngamba okay yono nga ngenda maaso manye budde bonna agenda mukase Senga tochikubye nnyo ge mazima aveyo bakazi bebo no bamanyi mbamanyi toina go tunulira nolaba oti nga singa notyawo aliwo musajja omukazi gwakwana n'ogamba fudde mama nga nabo nyiro obera ino ogamba naye ate kwegumya naye musajja yabadde mutufu twende wala tekuli ankanga bonna olwatunulira oti academic wazi tekuli gwengamba nti ono ekinene nnyo gweno yali yakoma mu senior 6 ndi ku diguli ya kusatu kati we ebyo bingumya nangamba kati tekuli akola bonna batuddeka nange era nga matule wakansa sule namugamba zimama ngati yampelako kutula waka nayo kozi simanyi we bagiyita eyo kutikira n'otula ewaka yiba naye abasajja waki baagala nituuza abakazi ewaka ate abenzi bada abasajja abasinga obwenzi eba balaba nga tali sekyuwa noza manyi byakola n'omukazi ajja bikola yes that's why baagala nnyo batuule ewaka ebyo bintu byangumya nnyo kugatta kubiri bye nakugamba then ne okuba tomwami yagadde musajja muyonjo nze njagala basajja abayonjo tukyangumya musajja muyonjo oyagala musajja nga muyonjo kitegeeza kati ffe totusobola abatasanirira birevu abajjanga betwagala njagala omusajja nga muyonjo era musajja wange bambi badde omusajja muyonjo akwagala olwekyo atonkuba kuba nga atabuka babeera wa azze ng'olwo atandika kufuna amaanyi emapaatimpaati baakwanayo omuwala kati oba nesaawa eno kyabanja fees kasitaafu n'omukazi abaagala amulaga nze kati ne taamu eno fees tezinaggwayo nabadde kusomera ku lw'omukaaga kasiku kiruma message ngenda gikuwa wowe osobola gisoma wano mulange yansindikidde message kyakirabanga nako kati mwana abiyiiya ndoza agattagattaga mu bali wekitali kituufu yasindikidde ku message ya metroni Queen tabonaabonangako ti dadi ayagala kino kinnemye okufuna kyali tekibangawo n'omwana asindikidde message nekaba n'amaziga nasituse nabadde ku ccupa neŋŋamba kaŋŋende ngolwange batuganya okugenda ebyaki ebya covid bino ebasazizaamu vidi nansindikira message omwana yenanga talina na sukaali naŋŋamba akubidde dadi yakubye dadi myezi 2 amugamba ŋŋenda kujja dadi tajjanga omwana yasindikidde message nangamba mami kanjikuwe saagala mbyogerere nenda nogundo yange nadde ndisindi yena hizo message yawandiisa. Morning my mom, did you hear what they said? No video because the Ebola virus has broken out
I don't have anything, not anything to eat, not even bathing soap, or sugar. I have never been in this situation, ma'am, but if you're not allowed to come, please try to send me stuff. By the way, has dad talked to you? Because for me, he has never called me even up to now. It's okay. As long as I have my loving mom, everything is fine. Take a sudiza, mwao, ajikagatamu, you know. Mama kastoba. Kati alaika okuba ebintu oba yabitegeera. Kati awa simanyi era kibadde nkyakikukweka nnyo kati namujja era kati mulese waseeka kuba n'ebyo ebimbe kati bimukuba naye nfubye nnyo kikweka nze bitu mbadde mbikweka ne ku mulundi gulo ebyamukuba n'amugjayo omwana wange baamukwata ne bamutwala ewa mama wa Faati n'abeera eyo kino abazadde bakiyige nze mbadde n'entalo ne Abudu nakikweka nnyo abaana nze nga respecting abaana bange sagabeeko kye bamanya naye nga ye omusajja omwana muto amutekamu ebintu toyogera togamba mami kino oli mwana aze muzaala atoka ne chuma kwindi yankubira simu nanga mami nina ekintu ekihotinga ku mutima but I want to talk to you ningamba agamba ki naddamu nakuya mami when are you coming I want to talk to you ningamba ki sala ngiza bana mu bintu bino ne daddy Abudu Matovu si ku mwana owange yekka ku baana boozadde entalo z'abantu abakulu zijje mu baana toteka baana kigambo oba kumugamba togamba mama wo kino okoze ekintu atwala bana mbakazi nyaga omwana toyogera ndina kuleese okitegeera omwana siga kimuluma aze ndi mama we kiba kimuluma kati kuno bamutwala bamujja kusomera mulwadde yakuba ebintu ebyo bimukuba era nga bamupowera mama fiina siye sababu yambi nti njagala kundabira nti obakola kyabula kunzijanjaba ekyo kintu ebintu ebiri wakakasuku biyitirivu bivudde ku maama kati bitandise mwana kubera bakamujja kusomera emirundi ena bwe bitu bimugoba yakuba omuto waati ajja yisaza luli hatabu yamujja kusomera nga yefu mitakambe bimugamba simanyi muve ku mama wange temutwala mama wange ticha yangambye abasomesa mukaaga abasajja bakwata omwana oyo gwolaba nga abasinga amaanyi mbwa alwana kintu simanyi kitwala mama we muve ku mama wange njagala gane mami wange nze ngenda ne mama wange so ebintu ebyo sibitegeera bamututta mama wa Faati bamugambye toyogera byonna byonna gye yamusuza omwana aze muzaala kwindi yadde waka ne mbuuza mwasuzeewa dadi yangambye ate ogera omuntu omulabirawo dadi yangambye nasuze wa Senga ne mugamba yakugambye oba gye wasuze tinasuze wa Senga ekibuli kunze Senga wo kyali ekibuli tisimanyi ze yangambye Senga ne mbuuza afaanana bati afaanana tewaliwo abaana abaana tebaliiwo nyama wadde ebifaananyi byaba ng'omwana omulaba nti ayogera alina atya hiding something naye nasuze n'oyo gwe yangambye Senga ku buliri ne mbuuza olwo dadi nga yalwa yagenze yakomyewo n'akima ku makya kati luno bwe naguzuzayo ku ssomero nagenze ddukira nina kanula nanga imami you are sick namugamba yes namugamba kwase Johnson dikebade sinza butajja nangamba bade sagade ntode mulade tewandeze namugamba ne bangamba ina byagala okungamba nenda banga atupaka Queen yakuze ali 15 mimi ndoza byabanga bijja lumya mami oba kikati yandabe ndi mulwadde nga nembe yaje munagamba ndoza nabimira era kikakata teyabingambye engeja yogeddemu golabe kyakubya simu kyali kirala nengeja yogeddemu yange yabadde ndala nangamba kimnedda mami nadde kugamba nti nagenda wa mami wa Faati nakola ki ne banfunira eddagala ne kati dadi nalyoka ndeeta waka kati nyagattagatta ebintu ebyo nengamba kati omwana katembo ono gwamuzanyisa ngezaako nze kukweka kintu yafuba kimuteekamu omwana amukosa psychologically kiwakite yamuleeta waka namukubira essimu nga bamugambye nti mulwadde nde sikyalina motoka ne mugagendo gy'omwana ku ssomero we yamugjayo jukira bino byafaati nga weebiri jukira zabudu simulabangako obulabuli yatwala abaana ku ssomero oba bibabeerawo mu gw'omunaana kati bankubira essimu ategedde byafaati bino mbitegedde bimusindikidde mugamba genda ojja omwana ku ssomero tumufaale wasseka mulombera edduwa we yamujjaluza agamba kati ate mutwala entu ewaka era nantya yamuvuga mutwala eri kati gyalina obutuuze era namwa mama wa Faati simanyi eri gyasobola kwagalamu mwana kusinga nze nnyina kati nga neewala ebyokundaba kati era muleeta ku makya namugamba wanayina pepa yamuleeta wali wasandi kulera nga matayagala kundaba nayina pepa naye nga nange kyenneewala kumutunulako nakeera 12
nevaawo banga batuuke waka kuba namugamba Queen wali ewaka nanga mbadde njagala kola nemugamba nze mbadde ngenda mu pepa era saamulabako naleeta seeka ne bako enkeera ku Sunday ne tule ne alomba edduwa nakola byakola natuwa luku ya biki ebyo seeka n'agenda kati nze basenga banga abalaba abantu abenjuyizanga abamu ne bannaye zisamanyi waliwo yangambye bamuguwa ddalo ne mugamba ategeera bulungi nnyo ategeera bulungi nnyo byakola watu balowooza nti tebiri ategeera bulungi nnyo buli kyakola yagamba yo nze okumufiirwa era munanga abaagala okujja jangu aweesibye ebbiri yagamba okundaba n'omusajja lwakiri akuba amasasi n'enfa naye nga tanabye nga nina musajja mulala era yemu ku nsonga etuleese wano nti ntiisibatiisibwa okuttibwa abadde nga jja abyogera nze kesi nali ngiripotizeeko ekawempe nze okumukyawa lwakiri anzita abantu bajja ewaka ne bakuba ebifaananyi enju wange ne bange yamubuuzaako omusajja omulundi ogw'obulala n'amugamba naye ennyumba nakola nga ojja okikuba ebifaananyi olwo akyengamba aze omulundi ogwo nanga mama Queen bano mutundawo ne mugamba nanga waliwo ovubuka yajja wano ne zino essimu zinenene zemukwata taabu ng'akuba ennyumba nendowooza bamutundawo najja omulundi ogwokubiri omukyala wambuuliza ti wano mutundawo ne mugamba nedda addamu alaba omusajja muvubuka mugamba ndowaki okubanga ennyumba eyo ebifaananyi nti yansanyusa nina omuntu ali ebweru gwe enjagala azimbe bweti enju yange twenawo ogamba nti yakusanyusa era njagala kubala muntu atwale fashion enakuba ebifaananyi ze ennyumba yange gye yazimba gye twasooka bali bagamba nti yamusanyusa yagiteekamu omukazi omulala oyo nina n'agimuteekamu eno gye nadda nagattanga tegyali mizigo tena we gisanyusiza muntu nti neegombye fashion ekyo neŋŋamba kitegeeza ki kino fine osobola kubanga nnungi ng'ogituuseko oba wagatta bulungi emizigo nagigatta bulungi fine naye ng'otuuse munda woogitegeera obulungi bwayo naye wabwera oyo yali alimba ne tugattako ekyo kyankubisiza essimu bankubira nnamu ofiisi navaayo nga ntaawo ne baŋŋamba tuuka tukubuulire ekituufu ekiro ku musajja gwe balaba eyali yeekavarinze ng'alina emmundu waawo bodaboda yamulaba ng'aze kima neiba wange oba sori ensajja yambuludde nnyo kuba kati biri mikono by'abamateeka naye nga kyonna kyekiri mwandindese abulu ne Fatima yagala byammwe naye nze mwandindese lwa nsonga nze kikwatagana n'abaana kintabula kyobola nakwera nga ndaba ngenda kufiira obwereere nze bange bamusibako ngamanya miliyoni ago 3 olukalala lw'abakazi balina twali yayitadde ebibiri kabere muganda wange oyo Isa nali mutuukiriddeko ne muganda mukoddomi bwe bamusibye naye ali luzira baagala miliyoni 3 okuvaayo buli muntu bagenda omusiba yali wamaze okuwasaawo nga ndi mu lusirika mwe bamusibira olwo yeegayira amakwini ajje ndowooza laba bali bonna lwaba tebalina amakulu nze nsobola omuyamba nagenda okusiza bbiri era sisango oyo yakubidde yankwasaganyizaako tugamba tulabe to avaayo kasukulu nali nzizeyo okusoma diguli yange ey'okubiri nali nsoma newerera abaana bali 3 bagenda omusiba bali bakagenda ku ssomero bamusiba bagenda mu holiday gwako balina okudda ku ssomero nina okuwaayo ssente z'abaana 3 bali ku saapulo kati nalina bugate nga nina okuwa abaana miliyoni 4.5 nina okwewerera nina okubaliisa nina okulabirira kati nga ndaba binsuseeko nina akansirika kasaya wasa bamuyambe bamusiba emyezi 4 terya ndoza ne babulwa n'agamba mu kimooli yasobola bimaliriza kasuku nagendayo wiki yasooka nendaba n'omulamuzi n'agamba omuvubuka oyo alina amalala ate amanyiira omulamuzi sijja mwogera naye yaŋŋamba n'oyo yalibadde waakuva yadda mu kooti yayagala awo omulamuzi kikyalina okukola olwokuba yali alaba alinawo obusente alowooza buli mulamuzi ali enguzi n'asooka amukaliga ŋŋendayo n'aŋŋamba ku sitole gye yali awulira kuba mu kooti ennabweru nga ye emisango gye baagikoowadde poliisi z'ennowakiso Kampala abutalina batalina musango eitha gwa mwana taweerera simanyi yakoze bwati simanyi yakoze bitya
era buli wotuuka olyogera bwogeza bagamba ogamba ono nga baseka kati nguma bajja kojjawe yajja ne baloyayi babiri bannonje banneegayirire ngende nkole ki nsobola omujja eruzira ndaba omulamuzi nangamba oli omusajja yakutulugunya lagula n'okutundira mu nnyumba n'enju yali agitunze yeewola ssente efune beziremye bantundire mu nju naye bansanga ntegeera namugamba sijja mwogera n'omukyalo oyo muka minisita mulamba minisita oyo bawamuwa ssente ne baziwola abantu bano bamanyirenda kasa namanya nti baye minisita namugamba kati zaaliko emipiira namugamba nnyabo mukyala go nti ssente zemufuna eri ojja n'oziwola abantu kati oyagala nve mu nnyumba ne bana abaana basatu ondagewa wondagawo okudda nze nja kugenda afadde ekipapula yalina obuyinza ewaka bamanirenda bwe endagaano zaabwe zibeera za ntunze tezibeera za mpoze ng'era mulaga yamuwola $2,000,000 manya ga $5,500 zimakiwalinze ne mugamba g'otunulira waka wano eno wagula $2,000,000 ne wagula $2,000,000 nti bwe tujja bigira biveemu nze bbaawo endagaano bikimu akimpadde nga n'obuza muwadde nabwe lajja tujje mu nnyumba nange ne mugirayo ekyange wano si wabudu matovu kati dda mu kooti yagenda okulaba ng'ekyapa si kikye ne mugamba kooti wene ngamba nti kati madamu nze entalo za budu yonti sirayinza okuba yakubuulidde teriri muwaka gugwako nga butagenzeeko mu kooti nga bamuyise sisita we yaŋŋambye yamuguza ettaka ly'empewo kugamba kati gagenda ku poliisi nga poliisi eri mu Kampala wakiso teka erinnya omusajja oyo wattabbu ajja basasula zennuma ssente ezo baganda bange zina bajjako ssente agenda era baguza ttaka paka kati bakyabangi naye nkusaba ozisasula alina ebibi bingi nadda ebirungi bye n'ebibi n'ate ebibi bingi yawutuweyinga so kati challenge eriwo bulamu n'abaana bo so oyina emisango ku poliisi era poliisi erabye kwasaganya kati ekiriwo kiri abudadde nnewulira okunzita bino ebizayi bawe biwunde ebiri zekugambye n'enju gye baayokya kakigaseko kino mama wa Faat kiyajja n'agamba nti nve ewaka abudu agenda kuntuusaako obulabe kati bakyali mu bitu bibiri focus ogala kira ku matovu abudu nti yagala okunzita nga mama Faat manyi omukazi muzannyi wa buzannyo yayagala nnyo okufuna amanyi akozesa advantage eno nti ono yalukako dabba ayagala okumutta ate namugambye ayagala kunzita yayokya ku nnyumba ekyo kyonna we kintuukako of course bakwata matovu abudu bajja mumusiba mayisa taliva luzira mama wa Faat ne Faat we babaga bafunye wini Faat mugatte alina obuyinza ku bintu bya Abudu yaba amanya akazanya kwe kaba kaweddemu Abudu amwagaza ki yaba agenze eruzira ali luzira bano nga batwala bintu bano bo batwala bintu mu mateeka munnanga nti mukyala muwoowe abalina okutwala ku mugando gwa Abudu kati awo kumwemiriri mugenda bajja binyonyola poliisi ani yaani onayitiramu ono akole ekikye oba Abudu naye akola ayagala kikola ekikye nga kiri straight nze ennyumba eyo gimadde okugamba eyange yekatalemwa yateekamu omukazi yatuuka n'agiwaayo ng'ali eruzira tugitundire paka kati nze nagasoga kyalina wiino ng'agiwadde kuba mangirinako obuyinza twagizimba abazimbi ne mbafumbira ne bibeera ennyumba neggwa Mr. Jiyingi nakiteekamu omukazi awaayo agamba esobola okunnula kyekyange ennyumba ngitunda ofune $3,000,000 ogyeyo abasajja ozira zimuweddeko awo zimuweddeko bali akava mu mikolo ekyokuwasa oli muwala wabasudde 2018 nti bagambye wambeerera mubi nnyo ogwo omwaka 2015 enju alaba yegenda omutaasa natula neŋŋamba yadde ennyumba eno baŋŋaano giyingira naye ennyumba eno ddala ejyamu $3,000,000 nga n'ettaka kwetudde tosobola gigulawo $3,000,000 yadde 5 ettaka obutaka enju kwetudde neŋŋamba akuba omuntu nekajja neŋŋamba oli omukazi mu nju mwali nga mwali n'abaana naye nga mutima guŋŋamba lulika eyo enju yange nakwata endagaano kasuka oba oyagala kopi nja jjukubwa ng'awandiisa asayiniza tutaddeko ebintu byonna nabagenda ojjugula nga mpadde ngende abisa abasirikale eruzira endagaano agipadde ndi ne kojjaawe nti wena amaka ge katalemwa
nagamba sigenda katonda kanoonye sente nenewola sente mu bank milioni 3 bamugjeyo batuka tufune milioni 5 kwala tukasasanya milioni 10 nezo batufune milioni 5 mwikisa bize nagenderamu bali bakazi be myezi ena gibalemye mujja eruzira wagenda yo wiki 2 yuko yokuine bamuta newola sente mukulu onagano zisasula mama wange yanneyimirira ne bankubira sino sister wange abantu abafu twasasula sente ezo zatwajja mu banka mu opportunity bank ntuuka mama bakola na mama bamutwala nenga mama bamukola ki nga nange sente zimpeddeko nga mama wo baagala mutwala newerera nga mama wo baagala mutwala yanneyimirira sente zimuziganya Rabanja neneola ze manager wange yampola sente ku mulimu nangamba kati sente ogenda koloti namugamba nti mune mama wange bamutwala yanneyimirira nakwata sente nazimpa kana tusoswa sente z'abantu kati omuntu bwatyo abudu kati wamunyonyola manager nalumirirwa abaana be bamusaba abaana boyo omukazi abe katalemu abudu nampita naye nga nangamba ami queen ekwegayiridde abana tebalina kibalya eri wamujjawo naye nga bulijjo ali wakanagamba nze sina mukazi nezizalanga kubana nalimba kulazeeko nomugamba bane nawulidde wazadde wanene mami gwe ne bakulimba nze sikudda mwana gwe nali nkulaze nze abaana bo be baana bange kuluzira yakyatula nangamba mami queen Allah yo nonsonyi wanisa ne abana tebalina kwezi banga tebali amere banya buji bwa muwogo ne muga kati wadde otesota mukono manyidwa ku nsukuno ani kwene tubyogera ko nga buddayo nga uniform ya yero natunulira budumato ne ngamba mu uniform ya yero yero nga akawa masiga akola bwati ne ngamba nona asobola ogonda bamulete gundi nasirika nezeka ne ngamba bamulete ruzira ngama queen abade kasente ngamba nga ruzira yikanye no mutekerayo ezokulya sagala alye bubi sagala asule bubi eno sente ezoteekayo ezo zimuteerayo hasira biradde esembo oyo netika boxes z'amata ndika tabakiza motoka kuyingira kutuuka eri waggulu nina busaba bwa mukyere nina kasawo k'amata nemulekeo n'emitabo gyange 2 mwejo mu 5 nangamba gina 5 oba tugiwe bali bafune ekyo bali awe katalewa mwetano ogibawe bafune kyebalya nina kisa ky'abaana nga abana kyobola ngende ngamba nze kasuku sirina nnyo naye nabo omwana nga alye bubi nze n'abaana bempeereddeko ze bali sirina naye kwatibwa ekisa kati nangamba olaba abantu batosobola kukwatibwa kisa kino abulaga nti adde ku baana nakwata sente nenzibwayo alwakuvuka batekawo Kenya kakanda kalelative kaabo nikaje kangamba nikamala bana mami kwini katukubulire mutufe ebinzibuzibu muganda woli oba yamuyita ngamba ne mukazi gwali mukazi sijja kulimba oli mukazi naye kisa kyankwata lwaki bali baana bali kati gwa butandika okulumya omwana wange anyway abudu kuba kati bintu bya mirundi ebiri byetwogerako mwana n'okwagala okutta naye omukyalo ono kati alina pressure oba singa kati mumuleka just okusinzira ku byetwogeddeko singa kati oba bakuleka bandindese ze nkuza baana bange bo babeere byabwe sisobola gana muntu kwagala muntu nze walijja neetondera ekika kyange n'abaana bange yamanyi oyo Fati maama wa muwoga ne taata we bagenda tuuka ekiseera nga bafudde Fati akyali muto bali emyaka gibagendereddeko ensi naye egenda mulamula yo era bagezi bagenda ku comments abantu sebasindika ku program eyasooka nsubira ne kweno bajja kubaako beboogera ensi egenda balamula naye nze muve ku baana bange n'obulamu bwange nafuna pressure lwa musajja oyo abaana nembaza nange bapulemacha nafuna pressure forever ndi ku ddagala lwa matovu abudu nagamba namala kunzita era wuyo kyanoonyerezaako kyakwagala kutta kasuku abantu kale bangamba kuba nkubiddwa amasimu mangi abantu bangi bagamba naye ebintu bino bya ddala nsaze ngenda balagwa omukolo gw'okukyala ku channel yange Queen Mother Productions yugi naye nalitandika last month September when nagiggulawo program eri it's about unveil your love
okulaga omuntu okwagalako yanda kola program omalo ne fati nga batuuse ngenda laga program eyo buli agalo gira banemikolo gyokukyala okwanjula nembaga ya fati byonna bwe byali mulimu abakakunkuna bagamba naye oba alimba bituufu nate bifaananyi weebiri kati omukolo ogwokukyala ngenda gubalaga ngenda gugulawo nga nyaku z'omwezi 13 omwezi guno gwa Novemba mukikoza bwento lwa nsonga umalo yajja ewange nga 13 November last year gugenda kuba guwezi omwaka naye kati ngenda basabuukulira mulabe webyaliwo okukyala wekwali watovu abudunga wali naye anidiza bulungi Queen Mother Productions yugi naye kyenjagala okubuuza by the way kati bagenda direction eyo naga nti oji wange twali tukola ffenna ku star ali ku UBC just across here okyali mu library kati oli kama ya ndoza kintu kyali kyanyambala kuva ddanga simanyi kati ndi mu records naye yadde ne kumpewo kwendi nze nagamba abuddu ekyabo kyasooka okumpa byali bisatu that was 1998 yampa night engatto n'essaawa up to now night eyo nkyagirina night dress nkweleka messages yampandikiranga obubaluwa obwe yampandikiranga bwonna mugogo bweguti ngakwana namugalo ndi kukyalo lifune ebintu bino nga nkwana zonna message nzirina bwe nti baluwa mugogo byonna mbiyina kumbe kijja kinyambala nasokera mu library kati ne mayizanga ndi mu records kwegamba kyambe nti ze ndi muntu akuuma nze ntereka kasukunze ntereka wenjagala mbanja gadde ne wabera bakwano bange ze mikwano gya primary nkyagirina omusajja gwe nayina gwe nkyalina omulimu gwe natandikirako nkyagulina emyaka 10 n'egyo ndi mu kizimba awo ku UBC so kati wasazeewo oyingire ekya YouTube nazo ziteekeyo naye ekintu kyembadde ngenda okubuuza maini na producer wange wano benamugambye nti ojja naŋŋamba kasuku kafirimu sisobola kavaako mangu njankalabe first hand neruli yali ebifaananyi kati nennaku zino mama afati ayambala bukookolo tokyasiba kati mukumutegeera naye bajja kukutegeera kati yabikirira buno obukookolo kukyala uliya yaswala ebimbe mumanyi nti byemwakola tebibaswaza kyekikwambaza obukookolo ayambala obukookolo nasaako negabi oli omwana yali aŋŋambye nga baagala gundi oyo omuwala Facebook gundi YouTube channel ye bagiyita batya TikTok name kakyala kabandi wete mukyala w'abandi ng'oli mugumbi banayo omusajja omubba amenya omusajja omubba aluma kyobolanza omusajja ajja ng'olina omukazi tojja bebi kubanga ebintu by'okkukuta biruma kati beera bize beera feel proud ogambe yes nze mukyala gundi toyita kakyala k'abandi erinnya lituse gamba mukyala w'abandi tewenyooma yono wano akozesa kakyala k'abandi duye badde nga Fatuma 25 kakyala k'abandi ono mulala eko kuli ezinvuma Fati 25 Fati 25 PHATIE 25 genda ba wano banga abantu banagenda ne bakuwa ku gundi enaite mumuvuma bamubulirire Fati okyali muto baby okyali muto n'obufumbo bw'oyingidde ogenda buulira ate nga nogwa obutandise mpozi guno bwakubiri ojja buulira bintu si byangu naye kati omukyalo ono abantu abali okumpi n'abantu aboogerwako yaŋŋaye nti akasuku kyonna kyonna ekintukako njagala kintukeko ensinga ekimanyi baleme gamba ate omukyala yakutuse ekyamangu ago so she says she's worried for her life n'abaana be kati I think chikomyawo ne debate eno nja kukyazaako ndowooza kuba experts actually not experts njafunayo ko bakyali bange abantu bebaawukana how do they handle kabo kuba yoseka Imran oyo salyo ye yabagatta okwa mukwano nnyo gwa mama Fat njagala kitegeera obulungi kuba nti ngena noonya Seka Zubadu atunnyonnyole Seka Zubadu mukwano gwange
anyinyonyolemu enjawukana abantu bawukana batya mu busiraamu naye n'ekirala nze kyenjagala obbuuza oba how people can advise kuba okay one thing kyetulina okwadimitinga nti naawe omuggalidde ebweru omusajja so ayinza okuba ayagala kwogera naawe nga nina byayagala okunnyonnyolamu munaye bemusobola okwogera mu buntu bulamu okyabaana sina tabu naddala ebibuuzo ebikwata ku baana kubanga buli mwana gwe nazaalanga namutuuzanga ku ttanda bwe nti ndi lubuto ndogera mwezi gumu ndi lubuto tuluzaale tumukuze ono osobola omulabirira bye bigambo byange ku baana bange ne mugamba abudu ndi lubuto naye tulubeezeemu tangamba nga konti lujjeemu tulubeezeemu oli ready okulabya kyobola bwasikattiramu mugambo juka kyenagamba nongamba ojja kusobola ng'ojjako zino zinesikalo gye ze nafunanga nga ngera ebya pressure zinayagala omusajja buli wenkiwulya nga mpulira ndwala onzirika olubuto ne olonga luvaamu tudda mu katemba naye ekyo engeri gye munakuza abaana mulina okyogerako ekyo tujja kyogerako kuba kati bino ate abaana kati babatwala wa nyazaala wa gondi nyazaala wa abudu ewamulamu muko ewamulamu nyazaala bizibu oba yesezaala mukodomi wange babayisa kati ye muko sezaala ye sezaala ate ye muko sezaala muko isa muganda wange abamafumbo nze mu bintu bino byonna byonna nze ye yasinga okunyiiza oyo naye newe netegeera sister we yaŋŋamba temugatta maama mugatta taata kakati babayisa ayakasiri muganda we babayisa nze nawe nanyiiga kasuku nagamba bibiki ngenda bikwasa nasooka bikwasa katonda kuba na freezinga ninga kandikwasa katonda namalo bimukwasa twali waka ku kijji na mugongo nagamba nsobola kigamba kaanya anasobola okutegeera kyeŋŋamba nagenda kumala gatatange ab'ekikabu baaliwo abantu nga 20 bangoberera abantu bakaba abantu nga balina obusungu ezziga lya banango banakuba kuno kucha kuna kyawudu sikomanya zamaziga gambula naye nga mpulira obulumi bungi nnyo ngamba yiyi mu famire yange kino mukigudu nengamba tatange nemugamba mwe mutobola otuuka gye sitasobola tuuka nengamba ne baba nengamba ne senga wange ne batata bange abaali abo nengamba kangende mu jjajja ffenna mwe tuva jjuma wanti nemugamba jjajja kino ekitusa mu famire ze sikitegeera nga ndabanga nekitaliiyo kine naye ezziga lyabula ndekasooka abo kwe nakabira ku video simanyi oba audio nosobola oziteekayo nalaba natunulira abaana bange ngenda obbaleka pressure yalinnya ne baluwa nzina it was 210 out of 100 so nangamba ogenda kusanyalala ne banzijako essimu for 2 days ne bangamba ogenda sanya nangate ngenda kufa abaana bange bweganda baba nga kyansukkako nzabude okwana by then sobana okuwayo kati omupya nina mikwano emipya kwagiri emikadde gyabadde ojadakwana nsobola okuwa oba yenna ali eyo ng'osobola mumuwe ne famire yaffe eyo yandigirese kyekyasinga okuluma kyekyasinga okunnuma nangamba yiye ne bankozesa emikola ate nga bakimanyi kwane odi ya abudu njina nga gamba mafaati ti mama ekintu kino nafuna interest mu faati nendaba nga ate waliwo emikola egigenda mu maaso nensooka nenkola ki nensibamu naye ate naako kalikodinga amafaati kuba yakampeereza olwo bamaze omugamba saidaati gwogambye muwala waakole ki atwale bba wa sengaawe kwekyo kino bwekimanya kuva dda naye baliddeetera ne gwe yakigambako nga tuli mu prosesi y'emikolo nti bba senga akwana faati naye nkikoze ntya kuba senga ayagala faati abeereewe amubuulirire oli n'amugamba faati wabaddayo addeyo n'omuntu lwaki gwaddayo n'omusindika ng'aliyeka nga ate omaze otegeera ekigenda mu maaso kati era yagala yakyejjemu ndozagamba abudu ndikodingira yakantu akalaga nti ze saakiriimu okusooka kati abudu n'alikodinga ng'agamba kati yagala akampereze nga akekwewolerezaako ye gyali aleme kubeera mubi gyendi naye kyesitategeeramu ebyo byonna why is she still in position to even talk to you about these things ng'amanyi muwala we ensobi gye yakola ate akyakunnyonnyola tebakkirizanga nsobi yaabwe buti omusajja ayagala faats olwo omuyimbi musajja mwena mukyala we bate nakibuuka mwali nafunako depression mabegakaawo kwini nga kyali ku sapolo ne gloria bino bintu bibidde byadda si byakakati wona bagambye nti nkooye banaye nkooye my daughter was in P4 sapolo kagwa mengo nga basoma ne baby gloria
nga waliwo ebiriwo banayi mukazi yansanga nga twesanga tunyumya nga mukwano gwange lumu nerabira omwana ku ssomero naye yalina gyava ajja omwana ku ssomero Gloria saa za 12 asangayo Queen amugamba mami tanina kukima mami taninajja bankubira essimu nga neerabidde tina n'omwana ali ku ssomero nga sekinina bwongo tina okujja omwana ku ssomero ne mugamba neerabidde nangamba nebadde ngenda vuga nga nza side z'emakerere tusaye ku kyaki yeragendako awo oba kyaki yaani awo ngotuka makere ku bitaala bwe yali alaga nangamba osobola okusanga awo naye kyantukako nentuka ekiseera nze nagenda kugemesa omwana ne bambuuza amannya ge nga sigamanyi olwo sisange Harriet omusawo kuba yali ali mulago by then kati ali bombo ne bambuuza omwana yaani ngerinnya ly'omwana sirijjukira ntutte omwana mugema ono second born wange ne bambuuza nyabo omwana wo nti ye wange ibuyani erinnya nga sirijjukira bangamba luvannyuma nnyo nengamba muli naye lwaki nswala nempaye erya mukulu we nempaye aga Queen nenga kasabo mbiba wala kati ate oli nga ndijjukira iyo nogwende senga sirijjukira era olaba gundi eyo immunization card nkutize nasooka netekawo nakachwa na wayuga nakachwa kati nga nina okudda after 2 hours okujjuka erinnya lyono nengamba onagenda tambulira mu linnya lyoli olondooza bwongo butandise okwerabira depression ndooza atandika okulinya zabampamuza emyezi 8 balwa zonna nzino n'omula emyezi 8 nga tokola basobola okupuza emyezi 4 nimazaako 6 8 months nga mira eddagala ku makya bagamba ndiminadimiranga kiro nga nzukuka nkera ssaawa 8 naye byonna bikimbulaavu njagala nnyo omusajja nga simanyi nga mira eddagala ssaawa 4 kakerenda ako ku ssaawa 4 ez'ekiro nga nzukuka nkera ku ssaawa 8 ogw'emisana okuzukuka kwange nga kanneebasa ndowooza ebirowoozo asisanga ono Harriet teyabiŋŋamba tibapala eddagala lyabagoba ddalu waliwo friend we Hope musawo kane yafuuka wa famire yaffe bajjeko okunda mayi aludde nga mulwadde nzijja ajja wako okundaba mwanisagadde makerenda kaali kamu nangamba yabadde oma treatment ki yalaba ebbaluwa ono agamba ono omwana yatuuka ku kino abadde amira simanyi badiyita batyera eddagala natuuka n'okwendegerera lyabakuba ddalu ono n'amukola bw'ati osisange yamanya wananga amati myera bagoba ddalu sijja limira teyakiŋŋamba ono amukonako amaze kifulumya tiyalwala natuuka n'okufuna ekibanga amira eddagala lyabagoba eddalu akakerenda akasembayo saakamira neŋŋamba bulijjo naŋŋamba ndowooza wali otuse ku ssa erigwa eddalu nga bakwetaaga okuwummulamu oluusi waliwo naawe eddagala ennaku zino bwe bagaba nze netwalako neeruzira nzeka navuga emotoka wali mama wange nowakojjange nebagamba tugende eruzira ebutabika ebutabika neŋŋamba omusawo ndi mulwadde ndozalaba omulwadde yeerese nemugamba ndi mulwadde nga maama wo mwali nekojja wange nebamubuuza oli mugamba neerabira wenava okugemesa omwana neerabira erinnya nkubira Dr. Kaddo ekibuli mugamba Dr. kwaye Dr. wange egaini wange nemugamba Dr. ntuusa okwerabira nnaku zibadde neerabiralabira nnyo olwofendi wange Melissa nga kyakola mu library oba mujjukira yaŋŋamba naye mayi ennaku zino werabira Melissa gyaleyo omugagga munoonyekako ekusente kyanzijukira Melissa sobola okulabira kasiku kati nga ngamba nawe werabirabira nnyo nga bajja bakiŋŋamba kiki okwerabira gwe neerabirira omwana neŋŋamba Dr. Kaddu naŋŋamba ogenda kufuna treatment that is too much kati pressure egaseeko ebyo ekugenda ewa ebutabika kati amala okuŋŋamba ebutabika nvaayo dokita ŋŋamba leka ambuuza kiki mubuuliramu awo nyamugamba nsinzidde ku kino nyabidde erinnya ly'omwana wange kati awo nakwata essimu nkubire Abudu njagala nzijukize gift bamuyitaani olwo nga sinirinya ndirabidde kwaye gift rahia essimu ya Abudu we yali amnyizizza nga musimu njijjeemu erinnya lyenda musevingamu nga naye wakuba ennamba ye ngimanyi nti yeeno nga n'ennamba esikyagirina mu mutwe nengamba bakoze ennamba yeriki oba ennamba yeriki nga noonya ennamba mukubire anzijukiza erinnya ly'omwana ennamba ya Abudu nemugamba dokita n'ennyumba y'omusajja njerabidde nangamba gwe oli mulwadde bwe nadde nkera ndavuga mmotoka nengamba mujje muperekereko tutuuka bagamba tulaga nibagamba ngenda butabika
natuuka nenjogera n'omusawo ne kagundi enkalina yampandikira simanyi mbeere nga nnya zi boosters ne kere nanga naye tosobodde okujja wane eno biki kusambulya bingi nnyo nina mugamba nirabidde kino nampandikira eddagala nembegamba sister wange yatwala mwana mu ddwaliro yagamba otagenda kufa kati jangu tugende nantwala emulago omukyala nankolako nambuuza buli kimu ne bankebera obwongo bantwala endagulu omutwe bakebera sikaani biki butuufu nali ngenda kugwa eddalo omusajja akola ekintu kyobona ndi mugumu abutu kyeyagoze nti tekikyasobola kunkabya maziga naye ekinnuma tiyazze mu kika nze yawasa ku mulirwano ngenda okwenfuna ebyo byonna ku neiba ennyumba emu 2 3 nomukola bakutwala mu hoteri zoyo nga kyankabya byenafuna byamala ndeka bebi neyagaleko obulamu bwange bwonna badde maziga kasuku anajjanja mumukuleetera tulina okukola akasengejja nga bikuweddeko ye matovu Abdu abeewaffe babikoowa sister we yaŋŋambye nanga akasuku abeewaabwe fenne bwolate twogera ebyo bintu twabikoowakoowa dda Mayi abadde akyatusibyeko omusajja oyo kati mubateeredde natuuka era tulabangamba n'emikwano gye nga bagamba neegwe waliwo bali bagamba ffe kasa yawasa twali tumanyiwo mu mazzi Abudu yeetonda Abudu yagonda alina eŋŋombe ze zakozesa kati nozagamba maafaati njagala kusetolinga njagala ofuke mama wange kasa kugamba ekyongombe zadde ogamba bambi omulenzi ono era mama wange nga naye amugamba mutabani maama njagala ofuke mama wange sinna maama naasubidde nina gyali aliwa musanyufu yatunda maka gannyina paka kati baganda ebabanja nju Abudu zaawa amaka ga maama guli mwana mulenzi ffe tunda basobola okuddukira eno bwagenda zimbira maafaati mukulu soko zimbe yannyoko yakubazi layini agamba ati abazadde njagala ofuke mama wange yafa yes kalinga okwatibwa yennaku njakufuna wenkakozesa nkafunye mugabambi efunye omutabani kamuzaale bambi kumbe so anyway tetugenda sokawo doze essaawa eweze but Abdu omukyalo oli maama afaati n'abalala bonna bekikwatako mama afaati yangamba okufunira omusajja by the way nali basima sistange ku ntebe tuli mu motoka nze ne sister wange olwo ne sister wange omulala Remi nangamba naye mulamu omusajja yakoze ebintu bingi naye ngenda kufuna manyi amanti ngalimu ebisimanyi abeera muhita gyabulirira bafumbo nangamba nina abasajja eyo gundi yali eyo nansa nebulira abafumbo kibiina wa gurupu yali eyo mpya naye bamugobyeyo abadde abulirira abafumbo nangamba nina abasajja bangi abaagala abakyala oli muwala mulungi oli mukyala omukakamu osaana omusajja akujyamu ngenda kufunirayo seeka haji namugamba toleeta sigenda kubuuka nkali ngemu kitagenda tegeera sawa ndetere haji ajja kuba ina abasajja bakazi 3 babana ongatte kuli ndisaagala bintu ebisagala nyumba n'abakazi nangamba nedde eri kala abamu abaako wanangamba nemula mutadaga atuba na bujja olwanseetinga ndowooza bujja ekikyo bujja nga akiŋŋamba nnyo tuba na bujja zinagala faati n'omusajja ekyo nakiteeka wali ndowooza nga ŋŋamba ogenda funa ndowooza mujjawo faati guma anseetinga akupreparinga yes nangamba mulamu ngenda kufunira omusajja oyo mwesonyiwe ebbanga ddene ly'obonye nangamba naye ate mulamu akola ensobi era nze singa badde n'emyaka bita ginda birangambye ekintu ekyo konna twali twakaje sister wange amukuja faati negiyingira olanga nze singa Abudu yali nali mulina mu 5 oba nali nyazaala we oba oyo omusajja ekikula ekyo omukamulamu ate kigambo kyakozesa omukuba kifiiriza omumanya nti mwenzi ate alinawo kasente omanya ze mulamu ze singa sesulawo osula muzimba mu kalina nangamba enju gye yakujjamu kati awo yali yatolera okudda omuntu badde omuzimbisa kalina n'ozimbisa maama wo kalina n'omanya nti omufunyemu kino nangamba emmotoka twalimu emmotoka yennyini nesanitera neeyo yangamba eno emmotoka agikuwe nangamba kadi yagikuwa nemugamba tannaba nangamba agikuwe kati wemukuba kifiiriza n'omujjamu by'omujjemu kuba tagenda kutereera ndoza yaze yamanyi Abudu namukuba kifiiriza akitegedde kati baagala mukuba kifiiriza ne muwala we yati bagenda muzimbira ennyumba maama akali bamusabye eka eitaka kulina okubako enju ya maama
mama ewawe bamusenza keyo yali yazimba ku kunju ya takali ya family ndagamba abudu ali wano no yo womufundo omukozesa mangu. So like she has said abamanyi abudu abamanyi oli omukyala yani Saidat Kibirige ababamanyi bebabanga senga byayogera bwe biri omukyala muleka anyumirwa obulamu ndandekemu n'abaana be mbonye kali ebanga ddene n'abaana be babaleke anyumirwa obulamu akuza abaana naye kati ate bano abantu bempadde ennamba kasukumpa ennamba ya senga mpe ennamba ya senga akunyonyodde ow'ebizibu tojja naye kati ate abaana bo abanda bangi omusajja bajja nga akutwala olina emigugu gye 3 nze ndekuba omwana ogenda nakyo sireka mwana mama affe yagamba oba basooka ku mugugu oba onoobateeka ewa maama wo sita mwana nabo bakimanyi nosinziire nze omwana wange wajja leero ewuwo enkeera mba mutaka wasobola olunaku olwokusatu obasuzeeyo nnyola kuba kuguno lwatwokya budde bagimala jjajja wabe naye nga nange era mbeerawo manya sola ennaku 2 nenvaawoko bwentyo nobeerawo nze saaka kwera tali mwana wange nesenga era kwolu nasanga bangeya leero abalese ennaku tebatte banaba nakimala mu kamwa ne batulika ne baseka wuuyo atuuse nze abaana abange babiso abaana abange nze mmanyi otambula nabo era munaye mukulu tolowooza nti ngenda kuwekera abaana awo mugenda gendana ayina bangi nze munaye nina 3 yalina 2 kati besimanyi simanyi pozi ne Fati buna agenda tuzaalira ali lubuto Fati nkwata bulungi munaye Fati kale mubeere bulungi mweraba